Oli ku There Is Still Hope, channel y'essuubi. Kale, mwena bali ku mukutu ogwa There Is Still Hope tubagala nnyo, abali ku There Is Still Hope tu. TV ne testimony mwe bali kubanga ate mutugoberera. Byonna gye musinzira okubanga mutulaba, Mukama abawa omukisa. Okuza mwezi 4, mwezi gwa 9, 2025 olunaku lwakuna kitundu kyaffe kisoose ekyolunaku olwaleero. Abegakaawo olunaku lwa 2 tubadde tetuliiwo bulungi olw'ensonga ezimu oba endala. Kama tukwebaza kubanga oli mulungi, tukuwa ekitiibwa n'amatendo. Mwoyo mutukuvu jjangu ofuge mu Kristo Yesu omwana wa Katonda mwatusabidde. Amina. Balamusizaako mwena abeekumira ku There Is Still Hope abajja batugoberera nkola ky'amaanyi nnyo onyera Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amina. Kale olunaku olwaleero mawulire si malungi nnyo mu ggwanga wano Uganda. Omuyimbi bwe mubadde musinga okunyumirwa agamba I'm gone oba agamba I need the blood of Jesus. Awumudde avudde mu bulamu bw'ensi eno. Si kirungi nnyo. Yabadde azze mu Uganda yabalina revival event gye badde bazzeeko, naye waatyo tasobodde kubanga addayo mu ggwanga erya Rwanda gy'azaalibwa, maze n'awummula. Kale gwe abadde tamumanyi, leka tukujjukizeemuuko obumu ku butambi bwe. Ndowooza wonoobulaba ojja kuba otegeera omuntu gwe twogerako agamba I need the blood of Jesus. Mu dakiika emu tusobole okuba nga tetukomawo. Goodbye. I am going. Every time I need the blood of Jesus. Every time I need the blood of Jesus. Because he is good. Because he is good. Every time I need the blood of Jesus. Nujyandere ku isura ndebana nshobora kukugusha. I need the blood of Jesus. Every day I need the blood of Jesus. Because he is good. Because he is good. Every day I need the blood of Jesus. Every day I need the blood of Jesus. Every day I need the blood of Jesus. Because he is good. Because he is good. Yoyo goodbye. Era tuleseewo nawe yakoogera amaze ne katuukirira. Kale tusomere Timotheo ekisooka 6:7 tulabe goodbye oyo ngeri gyatukubiddemu goodbye etagenda kubanga reversible ate dda. Kale Agamba bw'ati Timotheo ekisooka essula ya 6 n'olunyiriri 7. Agamba nti kubanga tetwaleeta kintu mu nsi, kubanga era tetuyinza kujjamu kintu. Kale tewali kyetwaleeta ku nsi. Goodbye. Ennyimba ze yayimba zonna azirese wano. Tewali kyetugenda nakyo. Yobu 2:1 gamba twajja bwereere era bwe tutyo tugenda okuba nga tukola ki? Tuddayo ate. Tuddayo. Zabuli 10:16 n'olw'15 Zabuli ya 10:16 ate n'olw'5 lugamba luti Mukama wa kisa era mutuukirivu, weewaawo Katonda waffe alina okusaasira. Zabuli emeka? Olwambe 10:16 olw'15. Okay. Agamba bw'ati okufa kw'abatuukirivu bwe kwa muwendo mungi mu maaso ga Mukama. Akati goodbye abadde muweereza wa Katonda. Okay. So okufa kwe kya muwendo munene kituufu mu maaso ga Katonda. Kakala ono goodbye mubadde mumanyi nga yayimba I need the blood of Jesus. Wekiri Akuba mwakifunamu bwani yali ategeeza blood. Omusaayi gwa Yesu. Omusaayi lwakuba accent oba accent
accent oba buli omu alina enjogera ye ate si munnayuganda so tomunenya nnyo afiiridde ku myaka 36 egy'obuto obadde omulaba omuyitanga bebi naye bambi si bebi mukazi mukulu okuba tetumanyi wabadde n'abaana oba nedda kale okufa kwe male gafulumya olunaku olwaleero lwe gafulumidde ku mikutu ate emikwanira wala ne bagamba gugo oba gogo Gloria oba Glorious erinnya lye afiiridde mu ggwanga ate erya Uganda mwabadde azze okubanga ate akola konsati oba n'okupafominga n'omuyimbi Wilson Mugembe kyega abadde ne appointment so August 28 2025 Gogo ne tiimu ye bava mu Kigali ne boolekera eggwanga Uganda revival event yatandika nga 29 ekomekereza nga 31 ate embalala mu Western Uganda gyabadde bize ng'ali ku mulimu ogw'obwa Katonda nga 31 omwezi ogwo oguwedde oyo Gogo ne ttiimu ye abajja mu kibuga Kampala ate okubanga ate babako bibapolomotinga jjukira muyimbi ayimba ennyimba ate ez'okubuulira ki okubuulira enjiri yakyaka nnyo oluyimba olugamba I need the blood of Jesus abasenga mubadde mumanyi Gogo yazaalibwa mu 1989 mu kitundu bakiyita Lwamagana mu Eastern Province ate Rwanda era abadde muweereza mbwate mu Anglican Church okusinziira ate wano ku biwandiiko bye tufuna so yafiirwa abaami bazadde be bombi ng'akyali muto abadde mulekwa nfunzi era nfunze yafiirwako abadde bambi mulekwa yalaba ku ssanyu ly'abazadde naye atalabye ku ssanyu lya Kristo erimutambuza ate amawanga agabadde tasuubira kubanga ate akola ng'atuukamu badde bamumanyi oba alese slogane egamba goodbye badde ekutte wansi ne waggulu nafano twali tukayagala nnyo ako kaslogane ng'ate tukakozesa nnyo so goodbye waatyo watukubidde goodbye omuyimbi gwe bayita Gogo watyo agenza okubeera ne mukama waffe bwebulamu bumpi ono tuliwo kaseera kituufu nnyo ate enfa y'ennaku zino muganda wange bakugamba nti gundi afudde towakana igwawo bugwi engeri abantu gye bafaamu its the last time tuli mu biro bya luvannyuma ekiri tulonagamba nono tekisoboka tewali kitasoboka buli kimu kisobokera wansi w'enjuba wano buli kimu kisoboka ekiri so abadde amunyumirwa oba abadde amanyi busirogani bwe ku mikutu emikwanira wala naddala ku TikTok akwasinze okuba nga akyaka alabako wasozo agula ebikadde yali akatoka mu Uganda n'amukwatirawo ne bazannya akazannyo manyi azannya nnyo bwakanika ennyonyi so bw'obanga obadde olina TikTok mu ssimu yo kizibu okuba nga obadde tomanyi Gogo wekiri buli omu abadde amumanyi so bwatyo bwatugenzeeko mawulire si malungi nnyo eri bannagospel eri eggwanga Uganda ate n'eri bannaffe Abanyarwanda gyasibuka naddala ate eri omubiri gwa Kristo amawulire si malungi nnyo naye oyo aba amaze omulimu gwe agumaliriza ebizibu aba abirekedde gwe kubanga naawe weetereeza manyi ayinza okuba nga ye mission ye accomplished ng'amaliriza mission ye kakati kiri eri gwe nange okubanga naffe twekubamu tooki tulabe mission zaffe tuzimaliriza oba zikyapendinga kubanga onoddayo nga zipendinga kijja kuba si kirungi nnyo ddala kale oza newe tukoma awo mawulire si malungi binasingako ku ebyo ojja kuba obifuna nekimanya agenda kuba nga ddizibwayo
mu ggwanga erya Rwanda omubiri gwe gye guyinza okuba nga ate gugenda kuba nga ate gulumuzibwa mu kitundu ekyo. Bannaaye famire n'abooluganda ne bekikwatako bonna tubasaasidde nnyo ddala. Mukama abakumyegumye mu mbeera enenzibu. Katwetolemuko katono wetukomawo njagala tulabe ku ebintu byotalina kuba nga obuulirako omuntu yena. Things you should never reveal to anyone. Mu bulamu waliwo ebintu nga byo gy'okoma okwasama ennyo gy'okoma okudda emabega tewali kitambula mu maaso gy'okoma okuba nga omumwa gwe tegusibaako oba owedde. So katukomewo tulabe ebintu ebyo era tujja kulaba ku birooto kasita obifuna biraga witchcraft activity in your life oba mu bulamu obwo. Katono nnyo tusobole okuba nga tetukomawo. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.